your girl SC on S series. Juka twabagamba ti S series, the personal development, health, finance, lifestyle and relationships. And guess what today? Hey, tuvudde wano tugenza kati mu relationships kati go enali odi mu kiravulavu odi awo ebintu bya ebitala byakuta kati nno tuula kalira tugenda kuba tunyumyamu tugenda kuba twogeramu ayitulabenga ekintu kitambula nego ena tanamba ku subscribing ku S series kindly genda ku YouTube yo subscribe likinga sharinga commentinga atokonene kadi obenga ofuna videos zaffe za buli lunaku eza buli kaseera ze tuba tuteekayo okay njagala babuuza ku mwenna wonna woli wosinzira okulaba okay era nebaza Katonda kubanga kumye ng'oli mulamu nange nakumanga nga ndi mulamu era njongera okwebaza Katonda olw'ebyo ebirungi byatutuusizaako obanga olina ekirungi kyotuuseeko Katonda yeebale naawe era nkusaasira nnyo obanga waliwo ekyo kyofiiriddwa oba olina kyota ekitatambudde bulungi Katonda ayongere okugumya era nkusabira abe nga akuyamba mu ngeri eyo naye leero nze na kugamba nzize n'empaji mukaaga. Yes, empaji mukaaga gwe wenna ayagala ogwa mu love ng'oli mutakayo ekigere Katonda oyagala ogwa mu love obanga ogamba kati ndi ready to fall in love kugamba empaji mukaaga zo wali tunuulidde nga tonabagenda mu mukwano noga kino kituka kitunulemu kino kiteredde kati awo ndi ready ogenda mu mukwano. Okay, so number one empaji yange esooka self love okweyagala. Okay, okweyagala nga gwe omuntu omanyi ebisa ebisinga we fall in love banga twagala tugenda mu love twagala batwagale kati tugenda mu love tugenda kunoonya mukwano tugenda kunoonya twagala. Okay, fe nga tunaba kweyagala which is not good at all si kirungi wadde nakatono akambwe kati love si ya kuzanyiramu oba si ya kukoleramu tino kuzanyiramu abamu tugenda kuzanya right and good era osanga abantu ne bagamba you know what nze we mukwano gwange babayita batya Brian how do they call them bestie no not bestie babayita friends of benefit yaliwo okunyambako buyambi nga wenne settinga oba oli awo omukwano nawo gye guli naye twogera ku guno omukwano tino oyagala kugwa mu love biki bye wali tusobola okutunuulira nga tonabagenda mu love ne tugamba tino self love kweyagala. Okay, tolinda genda mukwano kwagala era kivolaba abantu abagenda mu mukwano nga baagala batukesera ne gugaana kubanga etukesera nga eri one sided kweguya kola ki ne gugaana waligenze mu love nga naawe omaze okutegeera nga omaze okweyagala nga gw'omuntu okweyagala ebintu bingi ebiri mu self love oba oli awo omundu wenajja eyo maaso nja kuba mbabuulira self love yonna nga topic naye gwe naali ayo ng'oyagala genda mu love wali sose kwetunamu neeyagala kyenkana ki era ebisa ebisinga tulumwa abantu oba tugenda kivala abantu abamu beeta abantu abamu beetuga abantu abamu bajjawo obulamu bwabwe ng'oli amuleseewo ng'oli amukyayi kubanga tekyali badde kyamakulu if someone akede ku makya nagamba you know what njagala kera ku makya genda. Okay, singa aba asazeewo nagamba njagala kera ku makya genda yes omulaga bye mukita. So self love kintu kikulu nnyo okweyagala nga gw'omuntu nga tunaaba kulowooza nti no bali abala bagenda kwagala gwennyini soka weeyagale then omukwano gujja kuba gukunyumira. Number 2 empaji yaffe ey'okubiri find yourself wezuule. Wenjogera okwezuula omanya biki ebyo byeyagala gwani biki ebyo byoteekeddwa okukola biki your goals your plans your everything gwe bikwatagana ku gwe ostega no maybe mixinga yes banga obimixinga tutanonsera bye byosanga bikoze eki bikumanya kubanga omanya okwefininga omanya ne limits zo ziriwa mu relationship jogenamu n'omuntu omulala omanya wawo okuma when it comes to relationships omanya okugaba oba otegedde bulungi who you are then omala okwetegeera obulungi kubanga ogenda mu relationship kikakatako n'okutegeera omuntu omulala. Okay, okitegeera kikakatako n'okutegeera omuntu omulala kati n'olwekyo sooka weetegeere olyoka ogende mu love then olyoka otegeere n'abala naye wonna agenda mu love
nga tolina emirimu mibiri olina okwetegera olina n'okutegera abalala then ogwo mukwano gw'osanga ng'ate era teguvuddemu nga we wali ogusuubira oba nga we wali ogwagala. Empaji yaffe ey'okusatu waba okeera makya nogala naye kati ntuuse njagala genda mu relationship wadibadde weebuuza ekibuuzo kino, am I ready? Are you ready? Okay, ngenda mu love, ngenda kwagala mwana wa gundi, tugenda kweyagala naye am I ready? Watogera okubeera ready, twogera ku bintu nga financially ready, ebintu ebyo byonna, socially ready, byonna noba nga obitegera bulungi nga bina okutambula. Yes, togenda mu love kumenya abantu b'abandi, togenda mu love kumenya abantu balala, si kirungi ogende mu love ng'ogenda kumenya mwana wa muno. Genda mu love ng'oli ready okwagala omuntu ono. Okay, genda mu love ng'ekikututteyo si kuzannya mizannyo, not to play games at all, but to love this person in the way that they deserve to be loved. That's how things should be. Ebintu ebyo birina okubeera oba okitegera bulungi. So togenda mu love kuzannya bino byemwamanyira okuzanyira ku baana b'abandi. Mbunze nzanyirayo buzanyizi, mbunze maliyayo budde bwange nga weninda abantu abalala. Jokera buli tugenda mu relationships nga tugenze kuzannya ate tugenda ne tumeeting abantu abali ready okubeera naffe. At the end of it all, we disappoint them seriously. So this is how things should be done. Tino, when woba ogenda mu relationship, genda ng'oli ready. Ekyenkomeredde nga wenkimaze, genda ng'oli ready. Oba togenda mu love kubanga ogenda kuzanya okyazanya mizannyo, oliawo oli up and down. Okay, okitegera olinga mwana wa nasale. This shouldn't be the way things should be. So please, you should think about it. Tino, get am love, but are you ready? Are you ready for this? Okay. So tugenze ku mpaji endala. Netugamba tino, know your values. Hey, know your values. Kugamba ebintu ebimu tulina obimanya nga ebirina okutambula. Again, because when we fall in love, tomanya ni gogenda gwa naye mu love. Tomanya ni gogenda kwagala. Bantu bangi tulina betwagala ne Katonda sibe yatuwa. Okay? Tegera tomanya ni gogenda gwa naye mu love. Okay? So tetukibalekera. Don't leave everything tunalabireyo. My dear, woba ogenda mu love olina okumanya values zo. Biki byoyagala? Si kuba ntino olw'okuba onoonya kugwa mu love, olw'okuba onoonya kugwa mukwano, tino oli empisa zonna ze bannajja nazo ojja genda nazo. Omuntu wajo mugambe munange kino sikyagala kino nkyagala. Are you ready? Wakkiriziganya n'ebyo values zo, then you can go on. Naye waba takkiriziganya na values zo, kimwe temugenda kukwatagana kyagale oba kigaani. Okitegeera? So values zo kintu kikulu nnyo mu relationship. If you woba ogenda gwa mu love, values zo kintu kikulu nnyo mu relationship. So know your values. Otuuka okubeera naye, otuuka okufuna omuntu akwagala nga nawe omusiimi, waba ready okugenda ne values zo, then you can exceed. Naye waba agaanye ate tewaba nsonga kubanga kikkirize kigaane kyo tekigenda kukwatagana. Waliyo abantu nga boy don't deserve to be together, nga oli ali kino n'oli ali kino, era at the end of it all it ends in tears. So please note my points well. Okay, kitegede bulungi. So ogenda mu relationship olina okubanga omanyi values zo. Oli waba takkiriziganya nazo mugambe bambi nabadde manyi ojja kwagala values zange naye ng'ejjo otazaagala bambi, kindly tambulamu ogende. Obulamu bwe butyo buli. Tugenze ku mpaji endala. Know who you want. Manya ni goyagala. Si byagamba tino ate bannange emyaka gigenze. Omanya abantu abamu beeyogeza ebintu emyaka gigenze, busimanyi future, busimanyi biki. Please. Era baba byogere bagabe baba mutulekemu. We shouldn't rush in relationships because emyaka gituleseewo, because abantu banayogera batya. My dear, ogenda mu relationship mugirimu aba you and your partner. Okay? Bali bonna abadde bakakambwa emyaka mbwa abantu banagamba biki, they are not there. Era onaboka ojja kabanga weka. When you're facing problems with your partner, you alone and your partner, not anyone else, not even the third party tajja kubeerayo. Kati kino ekintu mwali badde mukitegera bulungi. Tino ngenda gwa mu love, ngenda mu relationship. Ani gwenjagala kintu kikulu nnyo you should know. Tino omuntu gwenjagala alina okuba wa dini bwet, alina okubanga wa tribe wet, alina okubanga ali bwati ne bwati. Waliwo ebyo ebintu ebitalina kusussaako maaso.
Yes, tetujja kugamba beauty, tetujja kugamba ne character nakyo kintu kinene nnyo mu relationship. So tosaba kugamba nti nno ajja yajja. Olina okubanga olina omuntu gw'oyagala. Okay? Olina okubanga oli specific. Kubanga tumanyi relationship, by the way, mulimu. Yes, kugamba it's work. Okay? So si kubeera mu relationship nga okaaba nga omuntu gwafuna you don't match. Ate notandika okukabirira abantu no banaye samanya no banaye munyambe so ekyo kirina okuba. So gwe munnange nno agenda mu relationship wali badde otegeera ebintu bino bimanga ani gwe weetaaga bulamu bwa kintu kikulu nnyo. So then empaji endala esembayo, set your own standards. Okay, yes, you have to set your own standards. Olina okubanga bino ebintu obitegeera bulungi nga birina okutambula in life. Setting your own standards no maya wano wenkoma watali wano situukawo okitegera buli omuntu wamanya standards ze kikuyamba n'obulamu bukwanguyira. Omanya abantu wamu ekibazibuwaza obulamu it's that tebamanyi naki kye baagala, tebamanyi naki kye bali, tebamanyi na biki bye bagwanidde kubeera nabyo oba biki bye bagwanidde kufuna in their lives. Kati nabeerawo ng'ali mulamu bulungi azino obulamu bukola bulungi obwongo bukola bulungi naye nga ali lost, tamanyi kyayagala, tamanyi kyayagala kola, tamanyi biki byalina kukola. So obulamu ne bubanga tebutambula nga bwagala. So when you set your own standards nga nazo era abantu bezijja okusika beba bali mu ezo standards zo. So please my dear, these things tulina bitwala nga bintu bya makulu. Okay, kano kabadde kamwe abagenda mu relationship. Yes, so mbadde esi wano ku series njagala bebaza ko mwena naye gwe wena tanaba kusubscribe nga simanyi kiki kyoliko makati mu series nga nabagambye personal development, health, finance, relationships, lifestyle byonna biri wano netugenda kusoma tuyige tukyusa obulamu. So please subscribinga, likinga, sharinga, commentinga ate era obulamu benga butunyumira naye nga camera mbeerako ne muwina photography mwina photography ewandegeyawo katale ku North Wing webasanga waliwo offices zaabwe. Kati gwe naina birthday parties abaana bakola party naku zino baby shower mikolo gy'abantu olaba kuchawa n'okola party brand wadde okimanyi bakuchawa n'okola party and ask someone nemubuuza lwaki okola party ye nga bakuchawa nangamba yanyimira muka yakayimba musimanyi no girlfriend no money. Girlfriend wataliwo ne sente tosaasanya kati that's why he was celebrating. Kati munange ali engo yagala ngoina party engo yagala muntu ajje ku camera muwina photography webaliyo kubanga bakusorting out naye wenyini nga so ate kwerabira ba self advertising agency, digital marketing, online selling byonna biri wali self bakola t-shirt branding, promoting, printing byonna biri awo kusiobo. So basanga ku 0784 435 441 nenga mbera S wano ku S series mbagala nnyo tusinkane era maaso eyo Katonda abankumire.